ensonga ya NUP mu kulonda okugenda mu maaso. Omukyala bamuyita Mariam yakola ku by'okulonda kw'abavubuka. Okulonda kw'abavubuka kugenda kubeerawo mu bwangu ddala mu mwaka guno, naye nga tugamba nti abavubuka bagenda kulonda okuviira ddala ku bukulembeze obutono. Okutuuka ku bukulembeze obwa MP. N'olwekyo tugezaako kweri. Ekifaananyi simanyi oba mukyanfuna bulungi, producer wange ngamba nnyinza okuba sikyaliko. Saagala kubanga neeyogeza nzekka obwedda. Simanyi oba mukyandaba bulungi. Mukyandaba? Okay, ndowooza kweri. Okay, njagala kufuna omukyala akulira akakiiko ak'abavubuka. Omukyala ono bamuyita Maria. Atubuulire mu ddakiika zino 2-3-4-5 atubuulire okulonda kwa NUP kugenda kubeera kutya. Olw'okuba nti kugambye already nti okulonda kuno kugenda kubeera waliyo okulonda kw'abavubuka era ekibiina kya NUP kigenda kwetabamu mu Uganda yonna. Kakati abavubuka of course babagamba nti kwata umbrella ogende oggyeyo kaadi oba weesimbewo. Of course omulimu gwaffe kati ku empoweringa abavubuka. Okwempawaringa abavubuka mwenna Abannayuganda musobole okwenyigira mu bintu bino eby'obukulembeze, kubanga obukulembeze buli part ey'eggwanga era buli lw'osirikira eyo omanya nti nno gwe wennyini weeryamu olukwe. Teri agenda kuyamba. Edda waalingayo akayimba nti teri ajja kubbulula oba mulembe simanyi naye waliwo akayimba kati teri alibbulula ndowooza kaali kakasirya eggwanga oyo. So teri ajja kubbulula nsi yo okuggyako ggwe nga weekwatiddemu. N'olwekyo abavubuka mwenna tubakubiriza mugende muggyeyo mwesimbewo musobole okukiikirira ebifo byammwe, musobole okukulembera ebifo byammwe. Mbadde ngezaako okufuna omukyala ono naye bambi ndowooza ndabika sinnamufuna bulungi, naye nkyagezaako okumufuna ndabe atubuulire mu ddakiika zino. Kyabuzaayo eddakiika ntono nnyo. Mbadde njagala mufuna atubuulire ku kulonda nga bwe kutuuse, naye netiwaaka yaabwe Uganda si nnungi bulungi. Kanjira nsoma ku bubaka bwammwe ndabe, naye nga ekibiina kya National Unity Platform nkugambye kigenda kwetaba mu kulonda abavubuka, era abavubuka ku mitendera gyonna mukubirizibwa okugenda okuggyayo kaadi mwesimbewo kukulembera abavubuka bannammwe, kubanga kino at least ku bibiina byonna kino kye kyammwe abavubuka. N'olwekyo muteekeddwa okulaba nga mwenyigiramu. Nicholas Tenda agambye the stakeholders we are supposed to be informed. Artist leadership, their only intention is to satisfy their interest, because when you look at these laws, it's not the UCC to regulate artists. We are supposed to be regulated through the Ministry of Gender and Culture. Bw'atyo bw'agamba. Okay, weebale nnyo muganda wange. Obuzibu ba artists abamu banoonya wali ssente si kuzimba industry. Okay, weebale nnyo. Mwebale nnyo mwenna abateesezza. Ngezaako okufuna komenti zammwe bulungi nga bwengezaako n'okufuna omukyala Mariam yakulembera mu olukiiko oluteekateeka abavubuka abagenda okwetabamu. Shaba Mubende nkubuuzizzaako. Weebale kuwuliriza. Agambye Abaganda abasinga ba mululu. Simanyi kiki kyotegeeza. Nakeera Kigozi Sempala live in Abu Dhabi. Weebale kubeerako.
mwebale nnyo mwenna mwenna abaliko ku abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala ngezaako okufuna omukyalo ono bambi naye netiwaaka yaabwe netiwaaka y'omuka e Uganda si nnungi naye nga twagala okumanya ku nteekateeka ya NUP ey'okwesimbawo abantu abaneesimbawo okay gufunye Maria hello Nkyala Maria nkufunye oli otya munnange mu ddakiika zino entono z'ensigaza mbadde nsaba ombuulire ku nteekateeka yo ng'akulira aba youth department abagenda okwesimbawo okulonda kugenda kubeera kutya era ki abavubuka kye beetaaga okukola mu ddakiika nga 3 tukunze abavubuka buli omu abaagala okwesimbawo mu bululu buno bw'abavubuka obuvendavenda baggyayo empapula era nga abasinga baziggyayo era nga baatandise zizaayo okuzzaayo empapula ezo kukoma nga 5 omwezi ogwa August guno bwe twakatandika era bwe bamala tujja kuba tubakunga era nga tukungana buli muntu yenna yenna atasusa myaka 3 wabula nga aweza emyaka 18 asobole okuba ng'agenda olonda abakulembeze b'abavubuka ku 17 omwezi guno gwennyini. Okay, obukulembeze buno bw'abavubuka tubadde tubumanyi nnyo mu lw'abantu ba NRM era abantu abamu baadde bamanyi nti oba oli awo bifo bya NRM ekyo mukikoze mutya? Anti kati ekyo tukozezzaako laba nga tukyusa endowooza z'abantu kuba nga tubabuulira amazima engeri gye guli nti people power ekisinde kya National Unity Platform ekisinde ekyaleese National Unity Platform kisomesa abantu nti akalulu ako ka bukulembeze bw'abavubuka ab'ebibiina ebyenjawulo n'abo abatalina bibiina abula nga baagala okukyusa obukulembeze bw'abavubuka so tukisomesezza abantu ebbanga ddene ate bwe guli nti people power ne NUP bye bivuddeyo nnyo okulaba nti bikunga abavubuka okwenyigira mu by'okulonda n'okulondebwa y'ensonga lwaki tugambye nti n'essaawa zino ku buno buli abavubuka tulina okuba nti ffe abasobola okuba nga babuwangula kuba abavubuka abasinga bawagizi ba National Unity Platform era nga ba people power so ne tubirayo tubagambe nti kano ke kalulu kaabwe ke balina okwenyigiramu ke balina eddembe okwenyigiramu wadde nga si ba NRM kuba akalulu kano ka abakulembeze b'abavubuka ab'eggwanga so nga si NRM era abantu bakitegedde abavubuka abasinga obungi ab'ekibiina kya National Unity Platform baggyeyo empapula era tubanominatinze nga ba flag bearers b'ekibiina kyaffe okuba nga bagenda okwesimbawo mu kalulu kano okumpitinga n'oyo yenna anaabazze okwesimbawo. Okay, nalabyeko ku bantu abamu nga babagaana okuggyayo empapula eyo challenge mwagikoze mutya naddala aba NUP nalabyeko ku vidiyo nga babagaana okubawa empapula zino ez'okwesimbawo. Ennaku nnyingi akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga ekifo ky'okukolera bannayuganda ko kaasalawo okukolera kibiina kya byabufuzi n'olw'ensonga eyo baagaanye nga bwe baamala okuwa abantu b'ekibiina ky'NRM empapula zino ne baggalawo ofiisi abalala ne baba nga ofiisi tebazituulamu abaazituulamu nga basooyasooya abaagala okwesimbawo ebibuuzo ebitali mu mateeka basobole obbalemesa okufuna zino empapula era ffe ng'abakakiiko ka byokulonda mu kibiina kya National Unity Platform bwe twakitegeerako ne tuvaayo ne tukivumirira nnyo naye ate ne tugamba nti engeri gye tuli mu bintu by'okuzoganya tetubegayirira nnyo bantu bano tuwa mpapula ezo kuba waliwo n'omukutu ogwa Electoral Commission ogwa intaneti omuntu kwasobola okujja foomu ezo n'azidownloadinga n'asobola okuba nga aziprintinga.
Okay, naawe enkakasa ogenda kwesimbawo. Akozesa omukutu. Okay, omukutu gw'Electoral Commission. Nkakasa nga ogenda kwesimbawo. Owesimbawo nga MP w'abavubuka oba MP wa kitundu? Era kiki nteekateeka ki gy'olina eyo? Era guno omulembe omwavulanyi bwe guli nti abavubuka tuvuddeyo okutwala ebifo ebisinga tusobole okuba nga tudirectinga Uganda gy'eraga. Nze nga Natabi Maria nvuddewo okwesimbawo si mu bululu obw'abavubuka abula akalulu akabonna ak'obwa MP nga nkiikirira ekitundu kya Butembe County mu Jjinja mu paalamenti enaddaku. Okay. Ekitundu ekyo kirimu miruka ki bw'oba ogimanyiko? Ekitundu ekyo kirimu amagombolola abiri omuli Kakira abasinga gye bamanyi ng'owa Madivaano oba gye bakolera sukaali ne Busedde abalimi omusinga okuba abalimi b'ebikajjo. Emiruka giri emiruka 13 wonna ng'ozigasse omuli Kakira, omuluka gwe bayita Kakira, mulimu Porota gy'ensinziira era gye mbangaalira, mulimu Wairaka, mulimu Mweri, mulimu Kabyaza, mulimu Kiko, mulimu Mawoito, mulimu Nalinayibibi, mulimu Nabitambala, mulimu Bugobya, ne mubaamu Bulondo. Suubira byebyo. Okay, kale kyosembayo okugamba abantu Natabi tuve wano. Kiki kyosembayo okugamba abatuula era abatuwuliriza? Abatuwuliriza mbasaba ekintu kimu buli omu yeebereremu mu ngeri gy'asobola okwebereramu. Omukulu Kyagulanyi Robert Ssentamu Pulezidenti addako yatugamba buli omu zannya paati yo wadde nga boosi wo si choice yo. Kayitirivu. Nkaagadde. Wadde nga boosi yo si choice yo. Okay, weebale nnyo Natabi Maria. Natabi Maria yakulira akakiiko akalonda abavubuka mu kibiina ekya National Unity Platform ate era ne mu kisinde ekya People Power so nga ate yeesimbyewo okukiikirira abantu be wayitayo batya? Butembe yeesimbyewo okukiikirira abantu b'e Butembe ndowooza omuwulidde bulungi nnyo. Saagala kusukka wano njala okubeebaza mwenna ababaddeko ku Kapalaga Baibe live show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Show eno gisangayo ku YouTube channel eriko Brainstorm TV. Ojja kuba nga ogiraba bulungi nnyo ate nammwe mwenna abasobodde okuteesa mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wanje bannabitone omukulu Alfred abawadde amagezi okukwatagana muleme kulwanagana tulabe kubanga bakulu abatutwala bayinza okuba nga baagala nnyo okulwanagana okusinga okukwatagana. Kale njala obbasibirira wano nze Kapalaga Baibe omwana mama Sesetula mbeebaza olw'okubeerako mwenna era ne mbagamba nti mweraba.